okuva mu bitundu ebiwerako mu disitulikiti y'Empigi beetabye mu lusiisira lw'ebyobulamu okujjanjabibwa endwadde ez'enjawulo ku bwereere ku ddwaliro li International Paramedical Institute e Maya. Kino kikoleddwa ng'omu ku kaweefube w'okutumbula ebyobulamu era abantu abawerako bajjanjabiddwa ssaako okukeberwa endwadde. Jjanjabya abantu okuva mu bizinga ebya Ssese ne Kalangala, Kachanga, Misonzi, Buyiga, Kamese ne Kaaya nga tubawa eddagala lya bwereere n'okubakebera endwadde ez'enjawulo n'okubawa amagezi n'abasawo b'amaaso babaddewo nga babakebera nga bagabira ne galubindi ez'obwereere. Naleese omwana wange ng'ali mu mbeera mbi naye kati nfunyewoko enjawulo ey'amaanyi bamufuddeko bakuwadde keya balabirira bulungi bafa ku mulwadde. Batugabidde maama kiiti zino buli kimu mwekiri kaveera pamba sabbuuni bya bwereere. Omu ku basawo abakulembeddemu enteekateeka eno musawo Ayebale Joshua atubuulidde endwadde ze basinze okukolako ezisumbuwenya abalwadde. Kyetulabye embeera gye babeeramu abavubi nga bwe mubamanyi, waliyo obulwadde bw'akawuka n'endwadde ezisinga ziba za kikaba naddala mu bakyala. Ate ye omwogezi w'eddwaliro lino Robert Luswata wano wasabidde bannayuganda bulijjo obutalinda bulwadde kubagoya bagende mu malwaliro bafune obujjanjabi n'okukeberebwa endwadde. Tolinda kuggwaawo obulwadde kukulumira ddala olyoka ojjukira omusawo. Mwettanire nnyo ebintu bingi. Esookera ddala Katikkiro atukubiriza okukola dduyiro atuyambako okwekuuma nga tuli balamu. Ekyokubiri bw'owuliramu okulumizibwa jangu bakkebere. Bonjako ne tugende Kawempe Bbugumu lyeyongedde mu kunoonya